omugenzi Janan Luwum ye ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ow'okusatu ekifo kye yalimu okuva mu mwaka gwa 1974 okutuuka mu 1977 olwo yattibwa ku mulembe gwa Idi Amin Dada ng'era mu kiseera ekyo ono yali takoma ku kyakulembera abaprotestanti mu ggwanga lino lyokka wabula obukulembeze bwe bwali buzingiramu Rwanda, Burundi ne Boga Zaire. Ono okuttibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri mu 1977 kigambibwa okuba ng'entabwe yasibuka ku kyakwogera ku ebyo ebyali tebigenda bulungi mu kiseera ekyo. Olunaku luno Luwum lwe yattirwako gavumenti ya Pulezidenti Museveni yasalawo olubeere lwa kuwummula wano mu ggwanga okusobola okwefumiitiriza ku ebyo ebyakolebwa omugenzi ng'era enteekateeka eno yatandika mu mwaka ogwa 2016 kati olwaleero mu kujjukira nga bwe giweze emyaka 49 bukyanga ssaabalabirizi Luwum attibwa emikolo gibadde ku Makwini mu Kiwa East Constituency mu disitulikiti y'e Kitgum omugenzi gye yaziikibwa ng'era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabadde omugenyi omukulu kyokka nga yatambudde ne mukyala we Janet Kataha Museveni. Omukolo guno gutambulidde ku mulamu ogugamba nti Anchored in Christ for Stability, Peace and Unity. Mu kwogera Pulezidenti Museveni asoose kwebaza abantu ba mu kitundu ekyobukiikakkono bw'eggwanga olw'okumuwa akalulu mu kulonda okwakaggwa okwawukanako nti nga bwe gubadde mu kulonda emabega abantu beeno bwe babadde bamuwa obululu obutono kyokka nti ng'afaayo okubakolera. We are going to ensure that all the 30% join the money economy and we get rid of poverty in our country. After many years, people in the north said, Yoweri Museveni maber. Inge mwaka mapol jome kumano Uganda, me Uganda dongu pola chen, ni kara Yoweri Museveni dano maber. NRM maber. Gupola chen ni NRM kara ber. Apoyo Ruak, May Northern Uganda, for Queer Maber this time. Thank you. Museveni yeyamye okulaakulanya ekifo awaazikibwa Janan Luwum. The plans are underway to build a nice center here to commemorate his contribution, but also develop this area. Ono ayogedde ku bubbi bw'ente kyokka nga yeewuunyiza okulaba ng'ebikolwa bino bikyaliyo mu bitundu bino bw'atyo n'asuubiza abaayo okulaba nga bituulibwa ku nfeete so ng'era mu ngeri y'emu ayogedde ku ngeri y'abantu okwejja mu bwavu. Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu yeebaziza gavumenti olw'okumyusa olunaku luno ku kalenda okujjukirirako eyali ssaabalabirizi Janan Luwum. Thankful to the government of Uganda and to you, Your Excellency, for gazetting this day as a public holiday in Uganda. Mu ngeri y'emu ssaabalabirizi yeebaziza Pulezidenti olw'abasibe abagenzi bayimbulwa kyokka n'asaba abalala abakyali makomera naddala olw'ebyobufuzi nabo okuyimbulwa. Abagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.